MP Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine ayingidde ku by'okukwatibwa kwa Stella Nyanzi. Kino kidiridde nti Stella Nyanzi yakwatibwa ennaku emabegako ennaku kuba bamukwata ku last Friday. We yali yagenze ku police Wandegeya emuwe obukuumi ng'agenda okwekalakaasa ku Makerere University oluvannyuma lwa Makerere Management okugaana okumuzza mu kifo kooti kyali yabagamba okumuzzaamu. We yagenda osaba protection bakwata mukwate ku bigambibwa mbu yavuma president wamu ne maama wa president Museveni ng'ayita ku mukutu gwa Facebook. Kakati no olunaku lwa leero omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi bamumanyi nga Bobi Wine avuddeyo n'akola post n'agamba nti wayiseewo ebbanga oba ennaku eziwerako bukyanga omukyalo Stella Nyanzi akwatibwa, era nga negye buli eno wenkoledde post eno akyakuumibwa ku poliisi oba akyakuumibwa n'abasajja ba CID bakyamukuuma. Naye ebyembi Bobi Wine ategeeza mu post ye gyakoledde ku Facebook n'agamba nti Stella Nyanzi tatwalibwangako mu kooti yonna e Moses. Awo nno wasinzidde n'agamba nti nga bannayuganda basaanidde okukuŋŋaanya amaloboozi kuba guno gufuuse muze eri bannamateeka okukwata abantu ne batabavunaana oba ne bagaana okubata oba okubatwala mu kooti. Era Bobi Wine agambye nti ayagala era asaba Stella Nyanzi atwalibwe mu kooti yonna avunaanibwe oba abeera gavumenti eyimulinako omusango gwonna oba seeki ateebwe watali musango gwonna gwe bamuguddeko kuba era asinzidde mu posta eyo n'ajjukiza abantu nti Stella Nyanzi azze ayimirire wamu oba adefendinga abalwanyirizi b'eddembe by'obuntu mu Uganda. Era n'agamba nti kibeera kya bugunjufu senga nabo badda ne balwanirira Stella Nyanzi mu kaseera akazigizigi kalimu essaawa eno kuba nti mukwate ate ne bamutuusaako mu kooti yonna. Agaye bannayuganda mwenna mukuŋŋanye eddoboozi mubanje nti okulanga Stella Nyanzi atwalibwa mu kooti avunaanibwe.